essaawa eno bannayuganda mulaba abalabe b'eggwanga mulabye gwa alliance ogulala oguzze ogw'abannabyabufuzi bammwe bali bennyini abakadde bakoze Mbuhole alliance. Mbuhole alliance banoonyaayo erinnya kyekiri kye nagamba nti bakwata Dyson ne bamuteeka wali ne bawandikako Fidodido ice cream. Ekigambo si kyekikyusa, ekiri munda kyekikulu. Munda mulimu Dyson, munda mulimu Gamatox munda kye bawandiiseko ice cream. Wulira ensonga za kulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja bakyafunvubidde beebuuza nti Bobi Wine yavaawa. Bamutaddeko embeera yonna naye nga baagala okumukuba ekigwo bakyamulemereddwa. Ab'ebyobufuzi abaludde mu opposition y'eggwanga Uganda bo bakkiriza nti baasayininga kubeera opposition forever. Tebalina kigendererwa kya kujja Mwami Museveni mu buyinza, wabula ebigendererwa byabwe bya kumulyangako nsimbi nga bo bamugamba nti oyo w'amaanyi azze tujja kusobola okumulwanyisa. Abeesoma ng'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu basooka kusembera ku lusegere lwe ne balowooza nti oba oliawo ayinza okuba alina ebyama eby'omunda ennyo bye baagala okumubbako. Baakizuula nti Robert Kyagulanyi Ssentamu taba na kyama. Ekyama kye kiri kimu ate ng'akyogera mu lwatu nti ye kyayagala kujja nakyemalira mu buyinza. Bano wowulira bino nga bakozedde omukago ogw'okulwanyisa NUP egikuba wansi. Beegasse ebibiina eby'enjawulo, ababadde mu JEEMA, ababadde mu DP eri yasigalawo mu mawuji ataatunda, bana FDC eyekutulako, bonna bakozedde omukago ogw'awamu bagamba nti baagala enteeseganya ey'emirembe batule bateeseganye ne Museveni akkirize okuwaayo obuyinza mu mirembe. Weebuuza nti akkirize obuwaayo ng'agenda kubuwaani. Kikyayinza okubeera ekyangu omukkirizisa bw'eyo mirembe n'abuwa mutabani we. Awo Uganda ebeera efunyeemu nti nedda. Kitegeeza nno nti bano bagezaako okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba balaba ng'emikisa gya Kyagulanyi giri waggulu nnyo okutwala obuyinza. Beebuuza abutwala atya nga yakajjambya obufuzi, kyokka ffe ababaddewo ebbanga nga bukyatulemye okutwala. Bamulwanyisa naye ate ye tatidde kubanga akimanyi nti galiko ge mazima. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yagikutuusaako. Haji Ssettuba tutambula ne mu pulogulaamu zaffe zino ng'ono ensonga gy'asinga okutegeera kwe kusomera abantu dduwa. Abalina ebizibu abasomera ku dduwa ate ebizibu ne biggwaawo. Babanoonya emirimu basomedde ku dduwa emirimu baafuna dda era bakola. N'abali baayayana okugenda eweeru era nabo baagenda dda ng'amaanyi gaabwe gava mu dduwa za Haji Ssettuba z'abasomera. Naawe ng'okyatawaanyizibwa weebuuza ekyokola kikusobedde, kubira ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Bw'anaakusomera ku dduwa ze naawe ojja kukkiriza nti wamma ddala zikola. Essimu ye eri 0703 31 39 25. Collection of ebikonwa mu luzungu bakyogera batya? Ebikono babiyita batya mu luzungu? Aneeno oluzungu nalwa. Ebikonwa by'ebyobufuzi bikuŋŋaanye mbu nga bikulembeddwa Lubega Mukaaku. Mmwe basajja mmwe tubasobola ne bwe munaakyuka emirundi 7. Mubadde simanyi mu Luminayi kati muli mu Hole Alliance. Ffe ababakuba weetuli ffe bamu. Ffe tetukyuka. Mmwe oba mukyuka mukyuke. Mulimu Konashoni bannange Olaisha bannaye Mukama Katonda wange kyonkola. Wulira, mulimu Ken Lukyamuzi yayingira ebyobufuzi nga His Excellency ali kusomera asoma. Ng'ali eyo ali mu bigundi bye. Ali mu kwata nseenene. Nga ffenna tetubiriiko. Kasajja katuka Ssenyonyi kange oba kaaliwa bambi. nange simanyi. Wulira, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abeera ng'agenda mu buyinza, bw'aba alina ebyama eby'omunda ennyo bye baagala okumubbako. Bamulwanyisa naye ate ye tatidde kubanga akimanyi nti galiko ge mazima. Abeesoma ng'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu basooka kusembera ku lusegere lwe ne balowooza nti oba oliawo ayinza okuba alina ebyama eby'omunda ennyo bye baagala okumubbako. Beebuuza abutwala atya nga yakajjambya obufuzi, kyokka ffe ababaddewo ebbanga nga bukyatulemye okutwala. Abeesoma ng'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu
Keni Lukyamuzi ng'ali mu byabufuzi nga wasippi talinayo yadde omulema kugombolola. Jema nebeerawo nekwama twamala kugisibako na muziga za Nuupu netambula era erinayo omubaka ogwo gwe twawandako eddusu yajja lwa Nuupu. Byonna bikonwa ebitalina makulu, bonna tekuliko alina future either eyiye oba ey'eggwanga. Keni Lukyamuzi mukoddomi wa Museveni, mukulu munne wa Museveni. Keni Lukyamuzi ssezaala w'omutamiivu mbu beebaze okujjako mbu bakoze hoole gundi mbu egenda simanyi okukyusa eggwanga simanyi mu biki birabiri mu mukaaga. Beeteekerateekera pozishoni zaabwe ng'abantu ffe twagala Museveni kumuggyako leero. Bakabuleta abeepanka obuyivu juuzi bazze mu kalulu ne His Excellency talinayo yadde kansala ow'okwokya, talinayo yadde ketusiikasiika tukanywere ku kyayi kakansala aka tukanywere ku kyayi, talinayo yadde kakyeyamaani aka ak'okufumba empogola nga dangu tetukawaase. Wabula beegasse 0 0 plus 0 plus 0 plus 0 is equals to 0. Bannayuganda temugwa mu katego k'ebisajja ebyo. Kasitoola balubega mukaako, kasitoola Keni Lukyamuzi, kasitoola abasajja abo, kasitoola Jema. Kambabuuze bantu mmwe mwasooka mu by'obufuzi bannayuganda ne bababuuka ne bakola ekintu, bannayuganda ne beegattira awantu we bayita Nuupu people power. Lwaki buli ssaawa mubeera mu kutula ekyo? Miliyoni 0 oba 0 millions plus 0 millions times 0 millions divided by 0 millions is equals to 0. Bonna nga bwe bali awo bonna ng'obagasse Denisita abasinga ogwo kansala wa Keti Faraawo, kansala Fulagalaiza ogwo mu Nuupu asinga ebisajja ebyo byonna n'oluzungu lwonna lwebiri nabyo ne diguli zonna ze balina. Mulowooza bannayuganda baali basiru okubanga sippi bukyangu obaawo tolina mubaka? Olina mubaka mu palamenti. Mulowooza bannayuganda basiru? Kati tugenda bakubanga bubizi bwabitanga muleka, tugenda bakubanga ababbi obusimu kubafa ababakuba weetuli. Ne bwe munadda mu luminayi, ne bwe munaleeta oluzungu olufaanana lutya, temugenda kukuza wano ki pulojekiti kya mwana oyo mbabuulira. Kuluno ffe twazuukuka. So bannayuganda igino red card eriwa, red card eriwa, mwe mwagiri mu red card yagwawa, red card eriwa, mwe mwamalawo mwe amaanyi ng'abaana Uganda esituse ne mukola yawo oguntu ogulala mbosimanyi Lubega Mukaku ne Besigye babakutte babakwatidde wali red card byakirawa. Tugenda bakuba basajja mmwe, temuliddayo kusituka mu politics wa Uganda. Mwe mutubonyaabonyeza, mwe mutulwisiza mu ddungu okutwala ebbanga lino lyonna. Enkwezi bajjudde basajja mmwe muli babise nga mufa ne muggwawo, ne mukyakuma kyanga mwenna mufudde muweddewo basajja mmwe. Bayibuli egamba omulembe gwa Musa gwamala kufiira mu ddungu ne wasigalawo omulembe ogutamanya bintu ebyo ne guyingira, mujja kufa muggwewo. Buli ssaawa munoonya engeri gye mudireyinga Uganda mu ddungu kuba mmwe gwe mulimu ogubasasuza. Nawani flashlight miliyoni ya sente nja kukola omwezi mulamba nga gwa flashlight. Kuba ffe tufuna nnyingi ffe bakadaama ne basakadaama ezo ziba zitumala, temutuwa sente zitugana kukola mu kyumba kya Mwarabu. Omwarabu akuwa akasente nga akupimye, si kugira nnyo ate ogira ennyo ate si kunyiiga.
kati alina minzaani gyakuteekamu awo n'akukuumira awo okola emyaka 7 nga toddanga waka. Basajja bagezi nnyo, tebakuwa nnyingi. Basajja bagezi nnyo, babazi. Naye nja kukola emyezi gyange ne bwe ginaaba 3 mpeze akakadde. Nkawe flashlight namugamba akyaze Lubega Mukaako amubuuza omulimu gwakola. Nve ku internet. Kasola Lubega Mukaako. N'olaba Mabike. N'olaba Paul Kenneth Kakande. DP Buloko mujja ku blockinga banyammwe. DP Buloko mujja ku blockinga banyoko. Bana Uganda twaita watemwe bisajja mmwe tujja na bafumita ebiso byabwerere mu musaaga. Tuli bazibu nnyo. Katonda yatuuka n'agamba abali kusaidi eno mu ddeno n'abali balettaka ne lyasamane libamira. N'abalumisa n'abalwaza kawumpuli. N'ababojjesa emisota. Emisota ne gibabojja paka yagenda ng'abatwala mu phases bonna ne baggwawo. Bonna ne baggwawo. Bonna ne baggwawo ne wasigalawo abaana bokka. Bayibuli gamba ne wasigala abaana bokka abazaalibwa mu ddungu nga si bakomole. Mukama n'agamba Yoswa abo b'oba okomola kati. Bateeka awantu bakomole bamale okuwona bo ne babeera abasajja. Nga tewali n'omu abanyumiza bye batamanya. Mujja kuggwawo abamu nga mukyali balamu naye nga temusobola kunyega kigambo. Abamu nga tubaziikidde ddala ebyaddala. Muli kizibu kya ggwanga Uganda. Mbu Holy Alliance. Holy tebakyogera bakikola bukozi. Holy tebakyogera bakola kikola ensi n'emanya nti eyo Holy Alliance. Ate gwe Lubega Mukaako ojja kunfiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko. Wagenda e Bungereza n'ogenda osabiriza ebimere mu restauranti. N'osaba emmere mu restauranti gwe musajja gwe naye bannange Lubega Mukaako ojja kunfiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko. Mbuno bakuweeyo kamere. Mbu simanyi naye agenze kuzimba structures mbuno mu diaspora. Akwataganye n'omukazi ali awo e Canada. Simanyi akwataganye n'Kimbugwe muli luddawa. Muliwa structures akirawa. Mbuna mwe mugenda kukola ekyammwe. Kale tujja bakuba. Temujja kusitula mutwe musange. Mbokeni lukyamuzira amaanyi. Amaleka ngende mu byandese kuba eno video y'olwaliro egenda kukolebwa nnyo ekigambo kya Katonda. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mu ggwanga Uganda. Bamafiya bulijjo batukolako effujjo nga batta bagenda. Ku luno tebasobodde kusukkawo. Naye wawulidde akakunizo ke baleese mbu abasse omutaka w'endiga baabadde bandiga. Omu ye Lujja, omulala yanise Lunkuma. Owuli abamafiya bwe babala okulaga mbu nno ntalo za kika. Owulira okukulaga mbu nno ntalo za kika. Wulira nziramu okukkaatiriza pointi y'okugamba nti tutunuulire ekirungi kye twajje mu kufa kwa muzeeyi waffe ono Omutaka Lwomwa. Najja wano nga nsomesa akabano ne tuddayo emabega mu myaka gya 80 ne tulaba abantu abajjanga battibwa n'emmundu tebakwatibwangako muntu n'omu. Nababuulira omusajja gwe bayita Waswa Vitali, omusajja ow'e Masaka, Matiya Nsubuga gwe yeetungako mbu yamuzaala, bamukuba amasasi mu siiringi
ne bakuba ne mugagga munne yali ku mutalo omulala byonna nabibagamba mubijjukira nabawuli omusajja gwe bakazaako erya muyindi ow'ekiboga gwe bakubira mu kikuubo omusuubuzi ne bamuba amasasi ne bamutta nababuulira mugalu abantu bangi buli muntu yazzaayo akatambye emabega nga waliwo be battanga ba mu Busoga waliwo be battanga ba mu Buganda waliwo be battanga be Foti waliwo be battanga be Kasese Tibirondwa simanyi Tibirondwa bonna tewaliwo mutemu wa mundu yali akwatiddwa yali alabiddwako ezo ripooti zonna zaafa n'olwaleero tebamanyi ani yatta Vitali Abanyarwanda bwe bamala omutta katabani kaabwe kayina omwana mbunno mbu mutabani wako looya mbu yagamba ajja kumpaabira genda ompaabire kasajja gomanyira mbu simanyi mbunno ajja kumpaabira mbu nayogera ku mugenzi genda ompaabire obanga yali mutabani wa Waswa Vitali genda ompaabire mumanyira wano mbu simanyi bagenda kumpaabira biki mbunno looya nzo nyumiza looya njana kukuba empiza wabwereere omusirikale yagambye paramenti yasobola ommenya etteeka okudifendinga Pineti no problem okumenya etteeka ate bwe mba defendinga Uganda okakasa mmwe baana mmwe muli bazzukulu ba Vitali mukakasa mmwe abaana ba Nsubuga birekeraawo mbuno birekeraawo Nsubuga birekeraawo mukakasa nga muli bazzukulu ba Vitali mugere mumpaabire mumanyira mbuno omwali Rwanda simanyi mbu owe Rwanda yagamba bannange oyo mwana mujje mumpaabire kale Waswa Vitali bamuba amasasi mu siiringi tebatwala kintu n'eki Omunyarwanda mbu n'amusikira ku ssaawa esembayo bamugamba va wano genda naye omujjako ebiwandiiko by'ettaka eryo awo wonna tewaliwo muntu yenna yali akwatiddwa muzungu ow'ekibuga ne bamukubira amasasi mu kikuubo namwogerako wana abantu bangi twaboogerako okwetoloola Uganda yonna twajja tuboogerako waliwo omusajja simanyi baligeya ow'ebusoga awo simanyi wa taata wa Kalembe oyo Kalembe oyo gundi oyo simanyi mbone simanyi Kayembe simanyi Kalembe oyo yesimbawo ku bwa president bwa 2001 kitaawe bamuba amasasi bamukuba atuuka ewaka nga bw'olaba Omutaka bwe yabadde atuuka ewaka abantu bangi twaboogerako awo wonna nga tewali n'omu akwatibwa ne bajja ku kayiira ne bajja ku bamasheeke ne bajja ku masasi ge mulabyeko nga tewali akwatibwa paka lwe bakutte ku anointed one Buganda tefanga Buganda tegwangayo Omutaka yabuuse ku mmotoka omubiri ne gusigalawo nga gwebase omwoyo ne gubagoba video ya lere gamba golokoka yaka lwaki olwaleero bakwa temuli muntu aba wabaddewo owa poliisi n'alaba naye nazaayo amasasi tewaliwo nti wabaddewo wa security guard eyabirabye n'owa security guard n'atuyamba n'akubako omunedda bantu ba bulijjo ba boda Uganda golokoka yaka why now nga bulijjo badduka Sheikh Sentamu Bahiga Kirya bonna tewali n'omu akwatibwako kati olwaleero nakugambye Katumba Amala yasooka kuwona n'abasimattula Museveni yasamirira ekintu kya Katumba okuwona ng'abuuza bamiisinze batya target but era abo basooka ne basirika tebaddamu kutta muntu ne bamala okusamira okukomyawo okubuuza ebiyembe byabwe lwaki tebasobodde kutta Katumba ebintu byenjogerako mbimanyi oba mbagamba nti waliyo enkuba ejja mu nnaku bweziti nejja kkiriza nti wembijja watuufu kkiriza enkuba bwemuba mwagirabye kkiriza Katumba bw'awona ba Museveni baasamira kubanga bamanyi spiritual symbols kye zitegeeza bo bazimanyi kati olwaleero bwe bayinsisitinze
nabo tebazzeeyo. Bwe bainsistize ne batta Omutaka nabo tebazzeeyo. Kati kati Uganda tugenda gifundamu. Naye wulira. Olwaleero mbadde ndaba ebintu ebyenjawulo. Ndabye ababyogeddeko, nalabye Sserwadda, Pastor Sserwadda nga yeewuunya. Sserwadda mugenda kufa mu ggweewo. Gwe Sserwadda okimanyi nti wano nakufunako vision nga bakubye amasasa emirundi ebiri natuyingira mu kusiba n'okusaba wano ntuga nti Mukama Sserwadda tomuwaayo. Nakiraba n'enzuukuka nenneekanga n'enzuukuka n'enzirawo. We nakireka we natandikira nga nzizeewo nga basibye akaguwa ako ne mbuuza kiki nti awo we bakubidde Sserwadda amasasi. Nakyogera wano. Era ne tugamba Mukama Sserwadda tumuwaayo. Naye mwesiruwaze mujja kuggwaawo. Mbw abadde asabira waakayuwa. Si mwe mutembeeta Museveni. Olwo mbuno mwalumiddwa nnyo. Si mmwe musiiba ne Museveni mutuwaanira Museveni. Mujja kwekwata mu byenda mulimba. Ate neebaza Katonda kuba ekituufu mukimanyi naye yabaziba omumwa bibalumira munda. Muwagira bye mutayagala kuwagira. Naye olw'okuba yabawa ebirabo Bayibuli egamba tokwatanga ekirabo kubanga kijja kukulemesa okwogera amazima. Kijja kukulemesa obutukuvu. Naye leka nsooke ku ono. Wulira ebigambo Joyce Nabbosa Ssebuggwaawo bye yayogedde. Olabe ne physical appearance ye, olabe egundi senga babadde bamutaddeko detector. Senga babadde bamutaddeko gundi eyo. Wandiwulidde embaga. Soko owulire minisita bwe yagambye. Joyce Nabbosa ow'Ekiswalo yagambye bw'ati. Muwulire ebigambo bino. Omulabo Omuswalo. Wulira. Kubanga enfaayi okusooka tukoze bulungi tuwadde sooka y'amaanyi nnyo nnyo. Mubaye tusuubira muntu afaanana bw'atyo nti ayinza okufa mu ngeri gy'afuddemu. Owulidde statement eyo? Tubadde tetusuubira muntu ali bw'atyo mu kapasite eyo okufa mu nfa bw'etyo. Waliwo be mumanyi abalina okufa bwe batyo. Kwegamba bano be balina okufa bwe batyo. Bano be mulina okutemula. Uganda tugenda gifundamu. Ajja kubatta. Nga bwe mulumiddwa Lwomwa. Abaana ba Ziggy Wine ye yali Lwomwa waabwe. Bali tebamanyi na Lwomwa. Nga Ziggy Wine ye Lwomwa waabwe. Abantu ba Mutyabule yali Lwomwa waabwe. Lwe baafa mwakola ki mwayogera ki? Ziggy Wine lwe yafa mwayogera ki? Lwomwa yakola statement ki? Kwegamba waliwo abalina okufa bwe batyo. Tekikola mawulire. Bane muwulire ebigambo bino. Minisita yabyogera, omukazi omuzadde. Mukazi gwe wakeera ku makya n'ogenda n'osindika omwana. Byandibadde bibeera ku bantu abalala naye si ku sitandada y'omuntu ono. Mbu ku sitandada. Byandibadde bibeera ku muntu omulala. Si ku sitandada eno. Muganda wange bwe tunaaba tetulina mirembe mwena temujja gifuna. Gwe mumala okutuula naye ne mumatira ne mwematiza nti mugenda kutta ffe abagwana okufa. Gwe muvaawo atuula n'abalala ne bateesa. Nakugamba waliwo ebintu, waliwo meeting. Bajja mu meeting ne bagenda nga beetulako okutuuka lwe wasigala akabano kaabwe. Batera kusigala Museveni, Kandiho, Kayihura ne bateeseza ate ababaddemu. Kati ekyo ow'Ekiswalo Nabbosa Ssebuggwaawo ky'otamanyi.
bwe mumala okufuluma nga mumaze okuteesa mumatidde waliwo be babamatiza be abalina okufa bwe batyo saaba okusitandada kati n'ab'okusitandada nammwe mujja kufa weewaawo omukazi yakyogedde omanyi lwaki abyogera ebyo ayagala okulaga mbu naalumiddwa nnyo talina kyalumiddwa nnyo nga bw'omanyi okufa kwa Muteesa bw'omanyi okufa kwa Lwomwa